mukowa olwo balisangula maziga mu maaso g'abantu be mu buliri serikabe Mukama njagala mbere mwaba balibera mu kibuga Mukama njagala mbere mwaba balibera mu kibuga Mukama salide Omutima gunaawona buli alina omulwadde omutima omulwadde kwe kusaba kwange nga nyimba oluyimba luno nti oddemu essuubi nti ekyo kyonna ky'oyitamu nkimanyi omubi ayinza okuba yakulumya ayinza okuba yakukaabya ayinza okuba yakumalako emirembe naye ngamba nti gunaawona mu linnya erya Yesu Mutima gwange gunaawona imba nange gunaawona 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 mutima gwange gunaawona shida mpulire Obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu crusades conferences zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba zoyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production music direction okuwandiika ennyimba oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gw'abaagala bakubire ku ssimu noti 775 886 3 obagenda ku Facebook
Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events, Excellence, Integrity, Time and Hard Working.